ekyagabula ne Bukedde Ssekukkulu ebintu bino byatandika ku 12. Abakozi ba Bukedde family Innocent Tegusulwa, Katongole Omutongole, Flavia Namulindwa n'abalala beegatiddwa ku kazanyirizibwa nnyo amalula family amotya mu balanguzi nga ku luno be balonze abalanguzi b'akalulu ka Bukedde akagabula Ssekukkulu ne Bukedde. Kankwatemu oba oli awo yennyini gwe naasobola okikwasa otunulayo Oh, kamwami, mwami batekyadde oli ku noti 752452 Teddy Nakayiza owangudde enkoko, owangudde ekitereke kinene ennyo okuva mu mikono gyaffe aba Movit, then n'owangula eŋŋano ya Kaswa. Teddy Nakayiza 0772 Namudu Prosi nawo owangudde ebintu eŋŋano Kaswa kilo 2, owangudde Movit Kisaganda Kyerizigo, era owangudde n'enkoko okuva mu Ugati. Ono bamuyita Nabirye Shakira ku namba y'essimu 0781 Bano balonze abantu 35 okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abawangudde ebirabo omuli amasigiri, embuzi kimeeme, ssaako tiketi y'ennyonyi ng'eno omuwanguzi waayo agenda kubuukira mu bbanga okwetooloola Kampala okumala eddakiika 3. Waliwo n'abawangudde omukisa gw'okusulako mu hoteli ya Lavanda n'ekijjulo, ssaako ebirabo ebirala bingi. Abalonzi obululu beebaziza abawagizi ba Bukedde TV olw'okwetaba mu kalulu kano ne bakubiriza n'abalala okwongera okujjuza obukonge basobole okuwangula ebirabo bya Ssekukkulu. Abalabi ba Bukedde TV bali kuwagira Bukedde TV, ye TV ebayiiza mukola kyamaanyi nnyo njera because mutuwagidde for all this long. Thank you so much. Nakote tutage katubaddize lwakinedda ebikoko bihampa byonna okuva mu Movit manange eŋŋano okuva mu Kaswa lwakinedda. Okuwangula ojjuza akakonge akafulumira mu lupapula lwa Bukedde n'okaleeta ku kitebe kya Vision Group wano mu industry area. Bikula obukongo okubiri tusaawo amannya n'essimu yo ng'oleete wano oteekeyo oba waagatunda oba weenayina ajja ku Bukedde ajja kuleetera owangule. Bo abawanguzi bakunona ebirabo byabwe nga 23 omwezi guno nga balina okujja n'ebiboogerako. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino okulwa Bukedde TV1. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.